Inside Story Uganda. Real source of political updates. Bigenda maso era ebisinga tujja kubatwongera okubatuusako mawulire gaffe aganaddirira n'olwekyo tujja kutambula n'ebyo bye tunabona abatusobodde okulobayo bwe tunaba tetusobodde tujja kuba tulindirira mu mawulire gaffe aganaddirira ensonga zonna tubeere nga tuzibatuusaako bukolokolo. Abakulu b'engendo okubeera nabo mu programu eno tulina Paul Bukenya onono nga yamyuka omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda yamaze dda okuba ng'atuuka. Tulina Umar Magala onono akiikirira ekitundu ekya Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga mu lukiiko lwa KCCA mbadde n'okutute mu lukiiko lw'eggwanga olukulu naye nga akiikirira ekitundu ekya Kawempe North mu lukiiko lwa KCCA ate ne Richard Stanley Mokisa onono munnabyabufuzi okuva mu kitundu ekya Kigulu South County ate ne Eric Eliab Lutakome akiikiridde bassentebe ab'ebyalo ngono ye amyuka ssentebe w'ekyalo ekya Kinaawa Cell. Kale abakulu mbaniriza ngenda kubawa omukisa mwongere okubuuza ku batulaba ate oluvannyuma tutandike program. Ngenda kutandika naawe mwami Paul Bukenya, batulaba ssebo babuuzeeko. Abatulaba balungi ku NTV mbalamusiza nnyo. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo mwebale n'emirimu egy'enjawulo gye mukola. Olunaku lwaleero n'ebbanga lyonna mpozi n'okubanga mbalamusaako bakusa mu kiseera ekyakalulu kye twalimu ekiwanvu ekyo mpozi ate era basemba okubeera naawe twali tuli mu bire by'akalulu nga ebbugumu ly'amaanyi nnyo mpozi era n'okubagaliza ate era ekiseera ekirungi kubanga ate tugendera mu kiseera ekyokulonda abakulembeze mu mutendera gw'ebyalo. Olina update yonna gy'olina okuva e Kalangala okusuka ku gye mbuulidde abantu nti okugattagatta kugenda mu maaso? Okugyawo okuba nti nno okulonda mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola disitulikiti e Kalangala kwakomekezeddwa era nga kati ekiriwo okwo kubanga kuleeta kye tuyita retrieve okomya ababivudde mu kulonda n'okubikwasaganya okubigatta okukola omugatte n'okulangira ebivuddemu nga mulina omwangu so kyo kigenda mu maaso era tulindirire. Kale gwe teweegasse ku ttiimu y'e Kalangala? Nanti ate kati tutambuze n'ensonga naye era tuba tukola ng'oli wano nga oweereza ne else wano eri mu ddiiro so ttiimu emu yasigadde ng'etambuza ensonga else wano nkulu nnyo nayo nga tusobola ena kugirekawo. Kale mukulu Magala ssebo tukwaniriza ku NTV mu programu yaffe ebigambo tebitta. Ndowooza okuva lwe twadda mu budde buno bw'ekiro leero si gwe gusoose okujja wano mu programu eno? Gwe gusoose. Ssebo abatulaba babuuzeeko. Abatulaba abalabi ba NTV mbalamusaako n'ekiramuso nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpozi okulabika nga nkubagiza abantu baffe ab'e Kawempe naddala ab'e Wambogo abafiiriddwa mukadde waffe Hajjat Mai Kitasimbwa n'okubeera nga ate neebaza banaffe bannakibiina ki National Unity Platform ababaddewo ennyo mu kalulu ak'okuddamu ak'e Kalangala okusingira ddala Secretary General Basaabawandiisi w'ekibiina omukulu David Lewis Lubongoya ne ssaawa yakakati nkakasa nti akyaliyo naye nga amawulire genfunyeeko nti kali tekabadde kalulu. Bamwami Bukenya bano bategese ekintu naye tekitegereka bulungi naye kale tugenderaawo ebintu bwe bityo kirungi bannayuganda era babiraba okuviira ddala mu kalulu kennyininyini aka general election. Kale sebo toyanza nnyo toyanzege mukulu Umar Magala akiikirira ekitundu ekya Kawempe North mu lukiiko olwa KCCA nga wa kibiina kya NUP. Nja kugenda ewa ssentebe w'ekyalo Eric Eliab Lutakome onono nga ye ssentebe w'ekyalo kya Kinaawa Cell. Sebo ng'akiikiridde bassentebe abatulaba naawe babuuzeeko. Ndowooza gwe mulundi ogusoose okujja ku programu eno ate era ndowooza era ye gwasoose nga ssentebe w'ekyalo mu programu eno. Sebo abatulaba babuuzeeko. Neyanziza nnyo neyanzeege omukulu Katamba olw'omukisa gw'otuwadde guno nga tweteekateeka okuyingira mu kalulu Electoral Commission ke yateekedde naye ate nesooka neetuwa akasiki ak'e Kalangala kati naffe emitima gitwewanise tetumanyi nti oba ekibadde e Kalangala kyekigenda okujja mu bassentebe b'ebyalo naye sebo nzikiriza namuse
ku basentebe bonna mu ggwanga nga akiikiridde basentebe bonna. Ekyokubiri namuse ku batuuze ku kyalo Kinaawa Jenva. Tubeeramu n'ensonga ez'enjawulo, twabaddemu n'okufiirwa eggulo. Nkulisayo bonna abadde mu kuziika, abakulembeddwa mu Mama Nelson, abatuuze baffe. Ekkubo lya Nakawuka lyaggalwa, kati tutawaanyizibwa nnyo entambula. Kale njagala okusaasira bannakinaawa n'ebitundu byonna, abatuuze baffe bonna abali ku kkubo erya Nakawuka Road, kubanga bwe baaligala simanyi contract eyo naki kye baateeka mu contract gye baamuwa, lwa nsonga nti amakubo diversions ze baateekawo ate Kinaawa tebagyogerako, naye ate emmotoka zonna ziyita mu Kinaawa. Kati mu Kinaawa teriyo bizinesi etambula okuviira ddala wansi eno ku beekeri ya Timotimo, yambuka waggulu wano we bayita Watatanasa, mu Didizi, awo wonna bizinesi enfuufu njerere. Kati simanyi contractor naye bannakinaawa mbasaasako, kyemmanyi nti kentuuse wano eddoboozi lijja kwongera okusituka. Contractor gwe bawa ekkubo eryo abe nga asobola at least okukubamu ttooki n'amanya nti eriyo abantu abanyigirizibwa. Kale sebo tweyanza nnyo tweyanzeege, njagala kugenda ewa Richard Stanley Mukisa Naluwairo munnabyabufuzi. Ensonga zino ez'obukulembeze obwa gavumenti ez'ebitundu azitegeera bulungi nnyo. Ab'Ekigulu South bali batya? Kigulu South, Kigulu North? Kigulu South. Ab'Ekigulu bali batya? TV Kigulu South ekutumidde ate okutwaliza awala n'obwakyabazinga ne Musaada Musoga. Kyabazinga aliyo ne Maama aliyo. So obwakyabazinga bulamu nnyo era bulungi bukusiima okuweereza. Abatulaba nze Mukisa Richard Stanley Naluwairo sebo nvayiganga ku kyalo kye Nawankonge Nawaningi. Eyo gye mbeera. Nsanyuse nnyo okubeera wano okumpita. Webale nnyo. Kale sebo tweyanza nnyo tweyanzege, katandike programu ebigambo tebitta nga tutunulidde obukulu obuli mu kulonda bassentebe b'ebyalo, nga bwe nakutegeeza nti wiiki eno akakiiko ak'ebyokulonda kavuddeyo ne kanja enteekateeka era ne kagiteeka mu lujjudde. N'olwekyo ensonga lwaki mukulu Bukenya ono ali wano twagala atuyise mu nteekateeka eyo nga bwegenda okuba tutegeere kalulu kikaaki ke tugenda okuyingira mu ssebo. Abatulaba ku NTV baagala kumanya kiki ekigenda okuba mu kalulu kano, enteekateeka okusinza ku kakiiko k'ebyokulonda muteeseteese mutya? Webale nnyo mukulu Katamba. Twateeseteesera ne tufulumya program egenda okugobererwa mu kulonda okw'obukiiko obutukulembera ku byalo byaffe, LC1 awamu ne LC2. Levels ezo zombi ziyitibwa administrative units. Twasembayo okufuna akalulu ako mu 2018. Enteekateeka yali yakolebwa okulonda oluvannyuma lw'emyaka 5 mu 2023 teyasobola kutuukirizibwa nga bwe twategeezebwa ng'eggwanga, nekijjanga obulamu bw'obukiiko buno bwayongezebwayo mu mateeka nga enteekateeka ezikolebwa okufuna ensimbi n'ebirala bwe bityo. So oluvannyuma lw'okufuna ensimbi ezeetaagisa okutegeka akalulu kano, twafulumizza enteekateeka era ne tulaga biki ebigenda okugobererwa mu biseera ki, ku saidi yaffe ng'Electoral Commission engeri gye twetegeseemu, n'engeri bannaffe bano abaleeta ba candidates ebibiina by'obufuzi abaagala okwesimbawo nga ba independence gye balina okwetegeka mu bisaanyizo kyebyo. Mu kiseera kyekimu ne tulaga nti bwe tunaaba tulonda obukiiko obw'LC1 ate tujja kulonda n'obukiiko obw'abakyala, women councils and committees, ng'obukiiko bw'abakyala bwo buviira ddala ku kyalo okutuukira ddala ku kakiiko ak'oku ntikko akabakyala. Obukiiko bulala nga tunda bakweyongerayo ne kana akalu kali mu bibiina by'obufuzi ebingi, kwampulidde ogamba ebibiina by'obufuzi katambulira wansi wa nteekateeka y'ebibiina by'obufuzi. Era ebibiina by'obufuzi twabiwadde dda roadmap eno batandika okuteekateeka abaana abakwatira bendera ku byalo. Olw'okuba enkola gye tulimu kati yabibiina by'obufuzi bina ebingi, akalu konna akategekebwa national election ng'eno public election ekolebwa mu nteekateeka y'ebibiina by'obufuzi. So ebibiina by'obufuzi birina eddembe okuba nga byeteekateeka okuteekateeka abantu abaneesimbawo ku mutendera gw'LC1. Kikkirizibwa bulungi nnyo nnyo. So twalaze ennaku ezigenda okugobererwa n'engeri gye tugenda okutambuzamu omulimu nga tutandika n'okukola olukalala lwaffe olw'okukyalo. Akalu kano ko kategekebwa n'olukalala olw'ekyalo olw'abatuuze residents, abantu abawangaalira ku kyalo ekyo. Tetukoza lukalala lwa ggwanga luli
tumanyi olw'ekifaananyi olwaki nedda ateekala local government act ligamba nti akalulu kano kategekebwa bwe katyo so abantu abawangalira ku kyalo ekyo so abakwatibwako ensonga z'ekyalo ekyo bwe bakola olukiiko lw'ekyalo ekyo era bwe beerondamu omukulembeze abo abaagadde abeesiimidde abeeyagalidde willing okubeera mu lukiiko olwo be beewandiisa tugenda kikola okubanga 6 omwezi gwa July okutuuka nga 10 so oluvannyuma wajja kubaawo okusunsulamu aba candidates ku LC1 level bafune ekiseera ekyokunoonya akalulu ku kyalo oluvannyuma tugende mu kulonda akalulu ennaku z'omwezi 28 ogambye nti waliwo wagenda kubeera okuteekateeka olukalala kitegeeza kuwandiisa balonzi ne bwemba neetaba mu kulonda president era nzireyo newandiise ng'omulonzi tugenda kuwandiisa ku buli kyalo tuwandiisa ng'abantu ababeera ku kyalo so tuddamu okuwandiisa kubanga akalulu amateeka agafuga akalulu aka general elections president wentulondera president member of parliament local government baganda bange bano ali mu local government LC3 ba councillors ate sige gagobererwa ku level kyetaagisa era etteeka litulagira okuwandiika aba residents abantu ababeera mu kifo ekyo abatuuze b'ekifo ekyo abawangalira omwo abakwatibwako ensonga z'ekitundu ekyo beetaba mu so omuntu tabeereyo n'agamba kasita nalondo ba president nja kutwala akakonge kange nedda tulina ebitabo bye twateeseteese village registration register village residence register mugenda okuteekebwa amannya ago bigenda kuwandiikibwa abakozi baffe era abakozi baffe ba electoral commission si kugenda ku dduuka n'ogula ekitabo n'ojja n'owandiisayo bwewandiisa nedda ebitabo byaffe bitongole era omulimu ogwo gugenda kukolebwa okumala ennaku 5 okuva nga 6 July okutuuka nga ennaku z'omwezi 10 oluvannyuma era olukalala olwo tulutimba lutimbira ennaku 2 oluvannyuma lukozesebwe mu kusunsulamu okwesimbawo teka okuba nga bwewandiisa mu kitabo ekyo register otika okuba nga wandisa mu register si kyabutuuze ne bembeera nina kadi y'ekyalo nedda oteka okuba nga wandisa so enteekateeka eyo egenda okugobererwa twalaze enteekateeka egendera ddala paka ku mutendera gwa LC2 nga bona bompadde obudde ate era ne mu kiseera ekyo tujja kubanga tulonda n'obukiiko obw'abakyala kubanga mumanyi obukiiko obulala obw'abantu abakiikirwa ab'enjawulo bwalondebwa dda mu kulonda kuli obw'abakulu bakadde baffe older persons abavubuka abaliko obulemu twabalonda dda so kati tubuzaako bakyala akakiiko k'abakyala ate ko kagendera ddala ne katuuka ku kakiiko ak'okuntikka ggwanga National Men Council kajja okubaawo mu September so programu yafulumiziddwa mpanvu nnyo egenda ezimba bwetyo tuva ku mutendera ogusooka ne tudda ku mulala LC1 of course tulonda LC1 oluvannyuma ne tukola ne LC2 then bwe abakyala beeyongerera ddala ku gombolola ku district okutuuka tufuna delegates conference y'obukiiko k'abakyala bwe twesiba ku kalulu kano ak'ebyalo kubanga bw'ogamba nti wagenda kubeerawo okulonda bassentebe ab'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala ate nalabye mu road map tusooka kulonda abakyala lwaki bakyala be basooka akakiiko k'abakyala kagenda kulondebwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu akakiiko k'abakyala tukeetaaga kakulemberamu kubanga oyo alondeddwa nga akulembera akakiiko k'abakyala yafuuka secretary for women affairs ku LC1 jjukira ku lunaku olwa 28 bwe tuba tulonda ssentebe tugenda kulonda ssentebe eka agenda kubanga atwanjulira abantu bagenda okukulembera nabo naye ate waliwo abantu abajja ku lukiiko lwa LC1 obutereevu olw'okuba balina constituencies ze bakiikirira akulira akakiiko k'abavubuka ku kyalo ajja butereevu ku LC1 nga secretary for youth akulira akakiiko k'abakadde ku kyalo obukiiko bwe twabulonda dda ajja butereevu ku LC1 nga secretary for older persons akulira abaliko obulemu ku kyalo ajja butereevu nga secretary for older persons ku lukiiko lwa LC1 n'akulira akakiiko k'abakyala ajja butereevu so ku lunaku lwa 28 bwe tulonda ssentebe abantu bajja okutwanjulira okukola nabo ng'ogyeko ono vice we defense secretary for finance mobilization n'ebirala ebyo bwe bityo bano abala bajja kujja butereevu so tulina okuba nga tulina omukyalo ready akakiiko kabeere nga kajjula ku lunaku olwo olwa 28 July enteekateeka eyo bwe tuwejja okutambula kati akalulu kagenda kubeera katya kamugongo oba kabokisi akalulu LC1 sinza kuteeka local government
ka kusimba mu mugongo era ku lunaku lwa 28 enteekateeka eriwo ya kusimba mu mugongo ojje obeere nga abesimbyewo abaneesimbawo abanaaba basunsuddwamu weesimbe mu mugongo gwoyo gwoyagala oba ekifaananyi kyo oba akabonero k'ekibiina ky'ebyobufuzi oba independent kuba n'abali independent nabo bakkirizibwa so enteekateeka y'okusimba ennyiriri yekyaliwo era yegobererwa mu kalulu ka LC1 awamu ne mukabakyala omanyi lwaki nkubuuza nti kanaaba kakusimba nnyiriri bw'otunuulira nabadde neetegereza ensimbi gavumenti zeyabawadde okutegeka akalulu kano ziri mu buwumbi kumpituyingira buwumbi 40 buwumbi 56 buwumbi 56 nga akalulu kakusimba mu mugongo sente ezo zonna zigenda kukola ki? Sente ezo zikola akalulu kano kategekebwa nga akalulu kennyini okuggyako nti nno ku nkomero wali mu kulonda tusimba nnyiriri naye ng'ebikolebwa era ebitwala sente bye bibeera ne mu kalulu kano akalala kugezaako tugenda kuwandiisa abalonzi okwetolola eggwanga tulina ebyalo 7,112,214 ebyalo ebyo 7,112,214 buli kimu kigenda kubeera n'omukozi agenda okuwandiisa gwe tuyita village election officer tumuwa omutwalo gumu buli lunaku okumala ennaku 5 emitwalo 5 okubisaamu ebyalo ebyo agenda kutimba enkalala okumala ennaku 2 omutwalo gumu ku lunaku lw'okulonda tugenda kuba n'abakozi 3 polling station kuli ebyokulonda omumyuka we ne constable buli omu tumuwa emitwalo 2 olunaku olwo then bw'oteekako okukuba mu byapa ebitabo byaffe bino ebikozesebwa ebirala forms ez'enjawulo akalulu kano nako kakomezebwawo it is returned netukozesa ekigambo ekyo returned tukomyawo results tutogera bwogezi bwoti nti gundi yawangudde nedda ne waliwo empapula eziri mu mateeka forms okulangirirwa ezo zonna forms za kukuba mu kyapa printing ebintu ebirala ebyenjawulo nezisunsulwamu ate jjukira abakandidates abagenda okwesimbawo tebagenda kusasula sente za nomination ez'okusunsulwamu ekitegeeza tewali kiyingira fomu ezo bagenda zifunira ku bwere tetumanyi bagenda kubeera bameka babira bangi nnyo ebibiina by'obufuzi bye tulina bingi biri 26 so ebintu ebitwala sente supervision eyo mafuta biki okusomesa abalonzi ate jjukira akabakyala ko kaviira ddala ku kyalo ne katuuka ku keggwanga delegates conference egy'okubeerawo nga 3 September omwaka guno so bw'oteeka ebintu ebirala bw'ogoberera enteekateeka y'ebyokulonda kyova olaba nti nno waliwo akaseera ke twatwala nga tuwuliziganya ne gavumenti okulaba wa ngeri ki gye kayinza okukozesebwa mu ngeri tasaasaanya nnyo nsimbi naye ne tulaga nti no ensimbi zino zeetaagisa era oluvannyuma zaafunibwa ne zirangirirwa era ezo ensimbi ze zigenda okuba nga zisasaanyizibwa mu bintu ebyo ebyenjawulo abakozi bafe aba ojjukira nti waliwo n'abakozi be tulina ku magombolola abagenda okugoberera okulonda kuno n'abali ku miruka nabo bonna bakozi bagenda kuba nga bakola emirimu gino okumala emyezi 2 so ebintu ebyo byonna bw'ogenda ogattagatta bwoti olaba omuwendo gw'ensimbi oguba gwetaagisa. Mwami Bukenya nga sinabakuvaako waliwo twakava mu kalulu aka local government akabaddemu mukulu Umaru ono waliwo abantu nga yali kansala n'asuumuuka n'agenda neyesimba yali chairman rather yali chairman n'agenda neyesimbawo ku bwa kansala n'awangula nga badde akyali chairman kakati tugenda mu kalulu ate ekyalo kimwesiga abantu abakyakirizibwa okuddamu obeera okwesimbawo tosobola kubeera na bifo bibiri ebyobukulembeze mu kiseera kyekimu mu kisanja kyekimu ekyo bwe kityo so bw'obeera ku offisi eya LC1 n'osumusibwa n'ogenda ku local government already ovudde ne mu administrative units ogenze mu local government ate kati oba olina okulekera abantu abalala omukisa okuyingira mu bukulembeze ku mutendera ogwo tosobola kubeera na offices bbiri mu mateeka era abakikola oba balowooza bwe batyo nti kisoboka nedda tekisoboka byebireeta obuzibu ndowooza mu bitundu byaffe omuntu okuganira mu kifo ekyo oba okwesimbawo ku mirundi ebiri so tujja kubanga
abasunsuddwamu tubekenenya ate nga nammwe mujja kubanga mutuyambako tuleme kufuna mbeera ate ebivudde mu kulonda okusomozebwa n'okusazibwamu ekyalo kyaffe ate kibeere nga kiddamu mwezi ensonga so bw'ogenda waggulu bwoti ekifo kya wansi kiba kifuuka kikalu ate nga kijjuzibwa mu kulonda nga kuno kwe tutegese. Waliwo embeera twagirabako mu kulonda kuno kwe twakavaamu abantu ne beemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda ne kabeerako n'abantu bekasazaamu bwe mwabadde muteekateeka roadmap eno mwawaddewo obudde obwo obusobola okutunamu petitions ezo singa abantu banaabira bazze nga balina omuntu gwe beemulugunya nga basaba agibwe mu lwokaano lw'obwa ssentebe. Akalukero si wano nga bwe ngaye kagoberera ennono zennyini ez'okulonda nga bwe tuzigoberera mu kulonda kuno okwaffe okwawamu general elections era nako kalina kakuwa omukisa okwemulugunya ku process yonna nga bwe beetambula nga mwe mulina okugamba nti omuntu oyo yeesimbyewo basunsuddwamu tasaanidde ensonga bweti ne bweti kubanga akalulu konna public elections zonna zigoberera ennono y'emu so wajja kubaawo newankubadde nga program etambula kubanga eri kumukumu nalabye n'ennaku ez'okunoonyezaamu campaign ez'okunoonyezaamu akalulu eza campaign oba ziri 7 ennaku ntono kuba tuli ku kyalo kyekimu tujja kutambulira ku kyalo we tunaaba tukola kati nga mu kusunsulamu tusunsulamu ng'ennaku z'omwezi 15 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa July akalulu kaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 July so mu budde obwo omuntu alina okwemulugunya aba asobola okuleeta okwemulugunya okwo ewa returning officer akalukero si wano nga bwe nkugambye kasobola kugamba si ka kisaazi nti osobola okuyitiramu awo bw'okola ekintu ekimenya amateeka osobola okufuna obuzibu okwegamba kisasulira osobola okutwalibwa mu mbuga z'amateeka n'obunaanibwa oba osobola okuloopebwa. The complaint can be lodged, a petition. Era nga tulabye nti ne mu kalulu kali akagwa. Actually kalulu keso mukali serious no katukira ddala ne mu high court. Nkagendera ddala waliwo n'emisango egyatambulira ddala abaganda banendoza bakamanyi. So akalulu keso wano kakulu nnyo era nga bwe twalaze ebisaanyizo lwakubanga nga bwe tunaafuna obudde mpozi n'entira tugenda kubanga tukomawo era okubategeeza biki ebyetaagisa omuntu okwesimbawo ku kifo ekyo otherwise bwetabituukiriza oba ne wabaawo ekirala kirala n'oyitiramu awo oba ne wabaawo ekisoomozebwa kyonna osobola okuggibwa mu lwokaano obwo n'akalulu kasobola okusazibwamu ate osobola n'okutwalibwa mu mbuga z'amateeka omulamuzi n'aga nti akalulu kaawo kaddibwemu kasaziddwamu kale tuyanza nnyo tuyanzege mukulu Paul Kenya bw'atyo bwatutandikidde empangi ey'okutuyingiza mu kalulu kano ak'abassentebe ab'ebyalo n'okutuyisiza mu nteekateeka ya roadmap nga bweri njagala genda ewa ssentebe ow'ekyalo kya Kinaawa Sel mpozi ebeera gombolola ki? Ebeera gombolola Nsangi. Yes. District Wakiso. Okay. Kakati sebo mukulu Eric Bluta akome nga akikiridde bassentebe ab'ebyalo. Omuntu atulaba ku NTV essaawa zino yandyagadde okumanya mukulu ki obuli mu kulonda bassentebe bano ab'ebyalo ng'omulamwa gwaffe bwe kugamba. Okay. Neeyanziza nnyo mukulu Anyo. Okusookera ddala akalulu ka 2018 nakeetabamu bulungi. Era ebbanga ery'emyaka gino 8 ntunuulidde nga abadde vice chairman ntunuulidde obuweereza ku mutendera ogusookerwako nekyekitegeeza wansi ku ground gye tuli abantu gye bettanira obuweereza obusookerwako mu ggwanga ayagala ebbaluwa ey'okgenda mu banka bano baana babuze nga tebanatuuka eno ku NTV kubalanga batandikira eri ku byalo emisango egizibwa ono abbye enkoko ono akoze kino wansi ku kyalo gye bisinga okubeera kale obukulu n'obwetaavu obw'okubeera ne ssentebe asobola okulungamya n'okutebenkeza ekitundu bw'amaanyi nnyo era gavumenti ebadde eryazamanyiza nnyo ebyalo mu ggwanga lyonna okulaba nga bassentebe bano bakandaaliridde ebbanga lyonna ate abamu baafa abalala balondebwa mancholo newankubadde okulonda omukulu ayogedde wano nti bagoberera amateeka naye abamu bayisibwa mu kamooli
najja n'abekaatikako ne mulowooza nti emyaka 5 bwe ginaggwako munaaba mumuwonye ne bajja nga bongezaayo kwegamba nekireetera ekyalo okukola ki okutaatagana bwe nzijja ku bukulembeze n'empisa zange embi abantu bafunamu essuubi nti oluvannyuma lw'emyaka 5 nga bwe kiri mu mateeka nti naavaako naye bw'onnemezaako olw'ensonga emu oba endala oba okonya kitundu eri wansi. Yes sir. So kiki omuntu kyalina okusitukirako okugamba nti kange kuba olunaku luyinza okukeera ku makyanga nkuba etonnye muntu ki ekibiba kimusikiriza okuva ewaka gy'alonda ssentebe agenda okubeera nga yeetaaya bwetaaya ku kyalo bw'atunda sitampu bwe yeyagala bwe yegy'abaata. Bwe boogera ku kulonda bassentebe ekifaananyi tukiteeka ku bassentebe ng'abantu abagenda okukuba sitampu naye obukulembeze bw'ekyalo nga nammwe wano ku NTV mulina obukulembeze bubeera tebutunuulidde ebyo ate abantu bye bateekako amaaso. Nze ng'abadde vice chairman nga ngenda kufuuka chairman omujjuvu ojja ne weesanga nti oyinza n'okulemwa okwebaka nze yange njijjeeko ono naye zibadde zivuga essimu wano wali ono wano bankonkonye ono anjiridde amazzi ono ekiyigo kifaanana bwe kiti ono akumya omuliro ku toyireti yange kwegamba obusonga obuli mayina ate nga bukulu wansi eyo buyitirivu. Kale abantu beetaaga nnyo ate era wano eggwanga erigenda okuddiramu essuubi oluvannyuma lw'okulonda kwe tubaddemu ebimu byagenda bulungi ebirala ne bigenda nga bwe bataagala abatuuze naye wano tusaba omukulu n'akakiiko k'ebyokulonda abantu babawe omwaganya at least beeyagalireko oko wano balonde abantu be banaawiramu oba balonze mutamiivu babeere naye okumala emyaka 5. Lwaki ogamba babawo omwaganya nga akalulu ka mugongo buli kabira ka mulujjudda tetumanyi mu kulonda kwa 2021 abaagoberera ekibiina kya NUP kisaagala kwogerako nnyo kubanga nze ndi ssentebe wa kyalo ate newankubadde batukkiriza okuvuganyiza mu bibiina byaffe naye era eno bakyogera bwogezi eri wansi ojja kugenda okulaba kubanga kati bw'otuniranga ekibiina kya NRM oludde kyafuna dda bakandidates baakyo omwaka mulamba kibalina kati mu wiikisi 2 bagamba ebibiina by'obufuzi ebirala ate nabyo bikole ki bireete ebyalo kati bo NRM baafuna dda abaabwe naye mu wiikisi 2 kibiina ky'ebyabufuzi kyekisobola okutabaala eggwanga lyonna kyenvudde abangamba nti ekibiina kya NUP saagala kyogerako nti obwo obudde tebuli era tebasobola kukola ki kukompitinga ne bamalayo ne bakompitinga n'abantu abaafuna dda bacandidates naye bw'otunuulira obuweereza n'obukulu obuli ku byalo obubeera mu bassentebe mu kuvuganya omuntu yandibadde asituka bukolokolo kubanga mu 2021 twafuna obuzibu ekibiina ekyo nga kyakajja tebakkirizanga nnyo wano ku nomination we twasanga obuzibu era waaliwo okulya n'okkomba essuwaani fe abaali ewakiso ababigoberera kubanga nze ne mu district y'ewakiso ng'okunominatinga omuntu avudde mu kibiina ekirala lutalo ku level yonna kakati bwe baamala ne banominatingibwa kati tuzze mu kulonda kuno okuvuddeko okunominatinga kyali kyangu nnyo ng'omuntu ogenda ne bakunominatinga tewali kerere kati ne tulinda okulangirira otegedde mu kulangirira awo wali obuzibu naye eri babaleka ne banominatinga eri okunominatinga mu 2021 okunominatinga kwali okuzibu kakati batadde okulonda kw'abassentebe ssentebe linda kuyagala gamba nti ne kano wadde kayinza okubeerako mu mugongo naye era okulangirira exactly abakulu bano twetaaga simanyi naye tulaba nti batutadde tukaa mu mugongo wayinza okugjawo ati kale njagala genda ewa mukulu Umar Magala nga ali mu local government wetaba mu kalulu kano ketwakavaamu aka 2026 bassentebe bano tusembayo okubalonda 2018 naye bw'otunuulira okulonda pattern nga bwe yatambula ey'akalulu ka 2026 ketwalimu bwe twali tulonda president ebbugumu lyali lingi era n'abantu baali bangi mu kulonda bwe twagenda tukkirira ku local governments abantu ne bagenda nga bakendeera omuwendo ogwetaba mu kalulu keweetabamu wagulaba bw'otunuulira omuwendo ogwo n'ekisuubirwa okubeerawo ku bassentebe ab'ebyalo kiki ekiyinza kiki ekiri
mu bukulu obw'okulonda obukulembeze buno bwa local government oba oliawo abantu bwe babuusa amaaso mwami Bukenya kugambye nti bano abantu bamanyi obuteewandiisa ne bakyamuka bukyamusa oluvannyuma nga kakoze ekikakolera naye nga abateesa bonna ababiri abakava waggulu buli omu akakasa nti obukulembeze bonna butandikira ku local government wano wansi ku byalo ate kijja kitya abantu yabeeranga okujjumbira oluusi kutera okubeera okunafunafu kakati okusooka kwa byonna muganda wange annual LC okulonda ssentebe w'ekyalo oba ssentebe w'ekyalo kintu kikulu nnyo abantu batera okukiriducinga oba ne bakiteeka ku kya stamp era buli ayayanira okufuna obwa ssentebe w'ekyalo ebiseera ebisinga amanyi obuvunaanyizibwa bwe obusooka kubeera na stamp eyo na 10% eri bewa ne percentage ey'okutunda nti waba waatunze ekibanja agenda kufuna 10%. Naye nga ssentebe w'ekyalo muntu mukulu nnyo administrative obukulembeze bwonna butandikira ku kyalo. Muganda wange ono yayogedde ku kya mabaluwa recommendation n'omuntu ne bw'aba asabiddwa ebbaluwa mu kkooti okweyimirirwa kulembeze awo twetaaga ssentebe wa kyalo. Ssentebe wa kyalo ffe nga tunaaweereza eno gye tuli waggulu mu local government eno waggulu ku district yalondoola ebintu byonna ebikolebwa wansi era naffe yatutegeeza nti waliwo ekiri wano nti bino tebitambula bulungi security ey'ekyalo ekyalo kyaguddeko nnabe olwo naffe ne tudduka bukubirire ne tujja mu kanso zaffe ne twogera ku nsonga eyo naye nga buli kimu kitandikidde ku ssentebe wa kyalo. Alondoola emirimu gya gavumenti egiba gikoleddwa n'alondoola embeera nga bwe n'omulimu gwonna oguba gumuweereddwa nga era yelayazoni officer alaalinga abantu okwetaba mu bintu nga okugemesa abaana nga okukola bulungi bwansi n'ebintu ebirala bingi. So obuvunaanyizibwa bwa ssentebe w'ekyalo bugazi nnyo nti obukulembeze bwonna senga ekyalo kiba tekiteredde neno waggulu ewaffe ebintu tebikola ki biyinza obutatambula bulungi. So bebatuwa in other words fe abali eno ku district ababekyalo bebatuwa ebyokukola ki ebyokukola. So obadde ogamba nti beeraliikirivu ki obuliwo abantu lwaki tebeetabaamu ensonga tebatera abantu bagenda baluzinga confidence mu bululu oba mu election process. Lwaki mu kalulu ako aka 2018 akasembi akerusi nalaba ebintu bingi nnyo ebyagenda mu maaso nga mu butuufu byali badde tebisaana. Bano ba officers abalondesa mwami Bukenya bayogeddeko waneeno omu ku kyalo ekimu ewaffe mu Kawempe 1 yalangirira omuwanguzi nga bwadduka n'okudduka okulangirira nga bwadduka alangirira naga nti ono n'amuwanika bw'ati yawangudde n'amala n'agenda oba gundi yazijjulizaawa oba foomu eyo yagijjulizaawa naye ng'ekimu ku byo kyali kintu it was a simple thing. Layini zajja ne zibeera ng'ezenkanankana era mwami Bukenya ajja kitubuulira nti layini senga zenkanankana abantu ne benkanankana tukola tutya ewalala nagezaako okutambula because nali ngobera 2018 ewalala kye naakola alondesa bw'atuuka n'agamba nti awo kulonda kwa wano kuyinza obutabeerawo kati tugenda bukodyo mbawa bukodyo bwe bakozesa era abantu baffe balina okuba vigilant. Tuyinza okulonda eddako so mugira muddayoko kati bano abono baali bategedde edda bano kye bagenda okukola
era bwe bali abantu abasinga bwe batambula ne beeyongerayo ono n'alondesa ono gw'abadde ayagala naye lyali kkobaane wakati w'oyo ssentebe n'akakiiko k'ebyokulonda nga nvuddeyoko katono eyo nkusigidde ekifaananyi kyaliwo mu 2018 ekifaananyi ekirala ekyaliwo nakiraba mu 2020 mu kalulu k'abavubuka 2025 ekyaliwo abavubuka bakawuula ku byalo baleeta abavubuka bakawuula ne batandika okukuba abavubuka in fact bano baali babikola baali bavubuka nga bakibiina ekiri mu buyinza era wasinga ebyalo ebisinga naddala wano mu Kampala abavubuka b'ekibiina ki National Unity Platform n'ebibiina ebirala eby'opposition tebakkirizibwa kwetaba mu kalulu ako bali olwatuuka balina abavubuka abaabwe bakawuula ne batandika bakuba nga bwe bajjuza empapula ezo era empapula ezo munalaba muzeemu zeetegereza mu Kenya ojja kwesanga nga abantu abayitamu baali be bawandika ku mpapula ezo bakibiina kitya bakibiina kimu ekintu ekiri pattern enzibu ennyo tekitegeeza nti maanyi ga kibiina kiri bebabeera pattern enzibu ennyo anti nze nkuripootingira byaliwo naddala ate ewaffe gyenva mu kitundu ekyo mu bendobendo eryakawempe nti bajjuzanga bujjuza mpapula so ebintu ebyo tusaba mu bitunuulire kubanga eno ensi yaffe ffenna naye ate bw'otegeka akalulu bino bikyaya abantu akalulu wadde ogamba lwaki abantu tebakyajjumbira oba tebajjumbira after some time so nakyesigamiza akalulu kemwalimu eno ku president kyali kirala tugenda otuuka ku local government muwendo gukenda naye akalulu akaali ak'okusimba mu mulongo nti nze nali sikirabangako akakiiko k'ebyokulonda bulijjo wabeerawo mukana akalulu akawo waggulu aka presidential mubaamu ebirumira nga biyitirivu nnyo nga bagamba nti ebirumira byabadde biyitirivu nnyo naye mu buno obululu obwa wansi ne baleka abantu ne bakola ki ne basalawo naye ku luno tebaawana bantu mukisa gusalawo bakulembeze incident eyaliwo actually ensi yonna yagiraba incident yaliwo Kiso walaba abantu nga balangirira bulangirizi bagamba nti kati ono yasinze fe abali mu Kampala twafunamu nno akakisa ke twafuna nti results bazisomanga wadde nga zaali zibadde altered naye at least zakola ki za tricklinganga in nga bagamba nti zitrickolinze in wano wafunye 38 oli nga bagamba nti yafunyeewo 3 ninga n'abalonzi tebawera nga n'abalonzi ndoza polling station eyali esingako abalonzi mu kalulu kaffe aka district njagala njogere ku kyange kye nalimu tewali wawera balonzi 200 ewaffe Kawempe naye ze baasoma omuluka mulamba ogwe bwayise 1 nga balaga nti opponent wange ansinze obululu 25,000 nenga tayina polling station yogera bwayise 1 njisingo linze out naye kyanyamba nti mu parishes endala tebyakolebwa so loss of confidence abalonzi nabo bakoowa ekyo kitwala ku fatigue nti abalonzi bakoowa okwetaba mu kintu bagwamu batandika okugwamu essuubi outcome nga bamaze ogipredictinga nti kati outcome egenda okuva mu kalulu ako ne bwe tunaagenda okulonda era oli agenda okuddako era oli gwe bagenda okulangirira bwe bati so abantu ne bagamba nti ebyokulonda kati tebikyali mu maki tebikyali mu makulu yensonga nno lwaki abantu obalaba nga babyesulubabba mpozi n'endala nti process gye tuyitamu kati mwami Bukenya agambye nti tuddamu tuddamu okuwandiisa abantu bagenda kunoonyeza abantu baabwe kinaagulira magala ddiba abantu balowooza ku fiizi w'abaana
kati ate omuzze mu register gye yaddamu aga nti atwakamala okulonda lwaki tebaleeta register eri ekoze muki nkulaga ebintu ebikoyesa abantu n'olaba nga n'ebibakwatako tebyalikoze n'ebibakwatako tebaagala kuddamu kukola ki kubaddamu kubiwulira n'ekisembayo ndoza bwe bwavu omuntu atunuulira akadde ke yali maze mu layini agenza okukola ki so way forward ndoza tujja kugiraba naye nga nsuubira nti ezo ze zimu ku nsonga ezigaana abantu okwetaba mu kalulu ke baali etabyemu ng'ate kakulu nnyo kubanga twali wano mukomera wano nga agenda wa mukulu Naluwayo maliriza nti ebbaluwa ya ssentebe kooti egitunuulira nnyo era esobola okukumirako beero senga ebbaluwa eyo eba tekoze eki babuuza ani yagisayininze nti ate sekuritale yagisayininze nti ssentebe lwaki teyasayininze bw'oba olina ensonga eyesimba lwaki teyasayininze bw'oba togirina ekyo kyokka kikumala okukola ki okukumisa beero. Thank you. Kale tuyanza nnyo tuyanzege njagala genda mukulu Richard Stanley Mukisa Naluwayo naye atuwe submission ye ku nsonga tukyatunulidde obukulu obuli mu kulonda bassentebe bano ab'ebyalo naye muzzemu ennyingo ey'okuba nti abantu bamanyi obutajjumbira kulonda okufaanaganako bwe kuti ng'ekifaananyi kye tusiga kya president abantu baali bangi bwe twagenda ku local government nga tugenda tukkirira omuwendo gw'abantu ne gugenda nga gwesala kakati tulinze okulaba omuwendo gw'abantu ogunajja okulonda bassentebe bano ab'ebyalo mu ndaba ye y'ebintu tutunuulire process abantu gye bayitamu nga Umaru bw'atutegeezezza oba tutunuulidde n'abantu abalondebwa tutandikirawo ekibiina kyange ekyo ekyabateeketeeke so aneyanziza annual ngenda kwogera kinsanyusiza oleese omwogezi w'akakiiko kubanga nandyogedde bino nga taliiwo n'abiraba bulabe oluusi n'agamba omwami ono singa oba yannoonyaako njagala kuzzaayo mu 2014 census eyo buli census lwebeerawo wabeerawo demarcation mu constituency mu municipality mu city ne mu byalo abalonzi abaali mu 2014 si be balonzi ab'olunaku lw'olwaleero waliwo ebyalo olwedde ebyali byesalako edda nga birindiridde bulindirizi ggambo bateekawo ne kyeyamaani waabwe nti ono ye kyeyamaani waffe nga tulindirira okutwawulamu tufuuke erosi ekoze eki ejjudde bwe tuba nga tumaze census tugenda mu kulonda nga erosi ennene ezimu zaali zayawulwamu dda tezeetengeredde tuddamu mu conflict eri ey'okuba ne bakyeyamaani abameka ababiri nze ku kitundu kino wedde nakisalako nze kyeyamaani weeno noono kyamaani agamba nze kyeyamaani omutuufu ow'ekitundu ki kyonna kati obukeera ku makya n'oŋŋamba nti okedde bukezi n'ogamba nti okulonda kubeerewo naye nga wakayita emyaka 10 census yakavaawo mu 2024 tewakola demarcation tukyatambulira ku voters register ya 2015 gye bakomyawo fe abeesimbawo kuba nze nali neesimbyeko ekigo nno kiruma ani walo katamba nga ogudde neesimbawo mu bwemupi manyi kyekikola kyekiruma. That is number 1. Number 2, bw'oŋŋamba nti ogenda kugaba sente zino nzigasse ng'omugatte giri emitwalo 10 bw'ogatta 5 ebiri gyagambye omutwalo n'ebiri akatono nnyo because bw'oba ogenda kugaba emitwalo 10 bw'okubyamu eba that is 7 point that is trillion ne bwenziraawundinga neŋŋamba kale katugende ku mitwalo 2 that is 14 trillion 14 billion vis-a-vis 56 what billion kati otunulira sente zigenda okugenda mu bwerosi nga nyingi
oba ofuna bulungi ate nga waliwo ebintu ebirala omunnansi ow'ekyalo eri kyatunuulidde ng'afa so kati sente zino saagala ozigambe nti obudde no naye yakikubyemu alabe bw'aba akozesezza emitwalo 10 ziba 7 biliyoni bwe tuba tugambye nti buli kyalo kigendagendako emitwalo 2 that is 14 billion versus njagala tusooke tuwuliziganye tuyinza obutasobola kumenyaamenya budget ya electoral commission mu ddakiika mu program ate ne bwe tusiigire ekifaananyi ku bitono mwami Bukenya byamenye tuyinza era obutawa atulaba kifaananyi kituufu okitegeera kati mbadde nsaba ekyo tusooke tukinsonga endala so bw'otunuulira nti ekyalo kino tugenda kulonda ba LC wali otuddeko awo n'okimanya nti kyamaani w'NRM alina obuyinza bungi nnyo ku kyalo nga enkola kyamaani ono ekimuwa amaanyi kuba alina sitampu singa teyalina sitampu kyamaani w'NRM yandibadde atwala obukulembeze bwe kubanga alina okulondoola enkola ya gavumenti mu kyalo yekyamaani LC1 naye ate NRM bwegamba nti eyagala kuweereza PDM kuba kati kyekituli ku mumwa kyamaani w'NRM yali ku kakiiko jjukira buli ku kyalo kuliko abantu 30 asatu ab'e NRM singa bukya ku makya nga ono ayiseemu ku bwa kyamaani LC1 teyamuwagira ku bwa kyamaani bw'e NRM conflict wejjira kati tulina okwawula offices zino kyamaani w'NRM akomawa ku kyalo then tutunuulire obuvunaanyizibwa bwa chairman buli butya njagala okuzzaayo emabega njagala okugamba nti mu 1986 twalina kye bayita RCs mu bitundu nga president akyali mu nsiko bw'awangula najja mu 86 RCs ezo yaziteekangako abantu 5 kwaliko chairman vice owabakyala defense n'owamawulire mu 1995 nga constitution yekola ne bakyusa ekigambo RC ne kifuuka LC nga 24 ogwokusatu 1997 Local Government Act wegira now bw'otunuulira obuvunaanyizibwa bw'abachairman ku kyalo number 1 baali basolovinga emisango nga buli omu akkiriza nga tetunnatabula nga chairman LC1 bw'agamba tukole bulungi bwansi teri ayogera omusango gwabeeranga ku kyalo nga defense bw'ayita defense azeeko ewuwo gwe nno leero olwaleero obukiiko buno twabunafuya nga tucreatinga units mu bitundu ebyo ebibaddewo kubanga saawe n'ogamba nti buli kintu ekinaatuukanga mu kitundu ekyo kyamaani w'NRM gwe mutwe omukulu kati chairman ye ng'owa LC1 agenda kukola mulimo ki ekyokubiri chairman w'NRM abasinga baali baafa nga waliwo okulwanira sitampu ani agirina mwana defense kati bw'otuuka n'otunuulira embeera eyo ebaddewo olwaleero kino nayo kimanye kati ba-assistant RDC nabo bali mu bululu balina omuntu gwe bagenda okwagala ayitewo nze naye ku kyalo kyewaffe akalulu kaddibwamu emirundi 2 nga waliwo omuntu gw'ayagala ayite kati ogenda kulaba nga obululu buno bamuwaddeyo bwe bati naye kati ku kyalo kuliko ani alina okuba ssentebe waki w'ekitundu nga obuvunaanyizibwa bwa assistant RDC kuyambako chairman ono alimu ayite era ogenda okulaba nga alangiridde akakiiko chairman w'LC1 nga returning officer mwenyini yazze lwaki kubanga bachairman abali mu kyalo mulimu abamu abalina abantu abali awo nga they are ready to be helped so therefore Mwami Bukenya alina okukakasa ANC kubanga bagambye nti chairman LC1 wabajja okwewandiisa number 1 tewaliwo qualification tewali buyigirize which is okay
buli omajja kulonde okusinziira ekyalo omuntu gy'anaayagala amufuge kuba ffe tetujja kugamba nti mulonde yasoma oba tayakola ki teyasoma naye gwandaba ku bigambo tebitta olina okulonda kyeyabandi okusinziira ekyalo kibweyagala kikole ki kifaanane gwe bw'oŋŋamba nti ataasoma yanaafuga isoke ekyalo mulonde ataakola ki ataasoma bwe mugamba nti wagala okukyusaako eyasoma because teri kitundu kikulaakulana batasomye teri ggwanga wano mu nsi yonna likulaakulana batakoze ki nabatasomye so therefore bwe ntunuulira bwento nenzira emabega nti ebintu bino byonna ne time frame gyogamba nti ogenda kuwanza owa df genda ddi okutambula esolooze abagenda bakiikirira ku kyalo nga bo ab'NRM baabalonda bali wali basowola buki bagamba tulinze so kitegeeza time frame bandigiwadde kubanga bagenda kuteekawo olukalala lwa nnaku mmeka 2 ng'abantu bajja okucekinga amanya gaabwe oba gegamba ki ne bagenda kumala ennaku ndowooza 5 nga beewandiisa kati okwewandiisa kuli okwaliwo kwali kwa mugaso ki because twalina okwewandiisa okwaliwo okwo kwali kukola ku bantu baki bapulezidenti bano bo tebakolako because buli muntu yeetaba mu kulonda bw'aba omuntu yeetaba mu kulonda kiki kyovaaba kugambye nti kino ekyokuddisaamu abantu okwewandiisa kakodyo kyakali awo because already register gye ziri NRM register kweri ku kyalo gundi enkalala za electoral commission ku district kweziri just kutwala butwazi kutimba na kugamba nti ani atali muno tusobola okubanga tukola ki nekyo kuwako information mwami Bukenya bwe yabadde atandika submission yagambye nti akalulu kano keetabwamu batuuze bakubyalo kati enkalala sobola okubeera ng'olwaleero ndi mutuuze mu kitundu ekimu wano e Kampala tugeze ndi mutuuze e Kabowa mu Kampala naye ng'ate ndi mulonzi w'Emityana mu Kiyinda naye nga si ye wali omutuuze gwange naye nga kinfula omutuuze weeri kubanga gye nakulira gye nasomera gye nazaalirwa kati kino kyabatuuze ababewangaalira mu kitundu ekyo katusuubire nti kinaatambula bulungi nga bwakyogedde because wano mu Uganda nze kyemmanyi kiri eki tulina idea nnungi nnyo naye okuimplementinga kyekikulu ekinaagenda mu maaso buli omu n'akifunamu ekikulu nti okulonda kuno kulindiriddwa ebbanga ki ggwanvu nga buli omu agamba nti uno olunaku era abamu bagamba oba era bagenda kukyusa nti obanga nti we bali kumuleeta kubanga n'abamu tebakkiriza nti okulonda kwekuki kwekuli kubanga bakwogedde ebbanga ki ggwanvu omuntu agamba naluno era bwebalabye godi kyama nangulire naye kituufu ogenda kwogerako eyo gyebiri ne mugamba naye kumawulire balanga nti ne kwolwo balanga so webale kujja osobole okwongera kukakasa nti okulonda ki kuluno temujja kukola ki temujja kusazaamu kale ssentebe olinaka information mwami Lukyako olinaka information ku kyokuwandiisa okuddamu okuwandiisa abantu kikulu nnyo kubanga ku mutendera gulwe gwa pulezidenti still era abantu tubalabanga abangi abalonda naye era tebaba bangi okusinziira ku namba y'abantu ababeera mu register ne ku byalo ba ne polling station kati bwe bagamba nti baddemu okuwandiisa abantu ekiro ekyo kitwala nti kikulu nnyo lwa nsonga nti abantu basenguka naddala abali mu Kampala n'ebitundu ebyetoolodde Kampala ebyebibuga saate ne mu byalo embeera benyigiriza ne badduka ne badda mu byalo nabo baki bangi abava mu bibuga ne badda mu byalo nabo bangi so kati nze nzikanya nakyo nti omuntu ajja ng'abadde naawe ebbanga lyonna ku kyalo ng'akulaba alaba nekyosobola okukola naye nga yaluzinga interest ne bwanalonda pulezidenti bayinza obutamulangirira n'agamba kati ono ssentebe wange olwa akusimba mu mugongo kangende neewandiise so ekyokuddamu okuwandiisa abantu ekyo kikulu nnyo Neka bwana Anwar mbadde njagala era mwami Bukenya ndoza yanakatunyonnyola etteeka ligamba alina kuba muki mutuuze obutuuze obwo nabwo nsaba obulambululemukko kale omulungi atulaba tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebitta
Mwami Bukenya tugenda kusooka tujjewo okuwummula kuno kubanga tututte ebbanga ppanvu kiseera ky'ebirango ne bw'abadde ayogera wano agambye nti abagenda okuwandiika mu bantu zino ennaku 5 bagenda kufunayo akasente n'azogera nti zisente meka mutwalo gumu ogenda okutuuka eyo mu kyalo ng'omutwalo guli 7 njagala okikanye bulungi nga bakulaba bulungi babuloka kwetaano omwana afunako 2.5 n'abamu olwaleero ewange waliwo abatannasasulwa balondesa ku bwa president so njagala nnyo ekintu ekyo kikatirize bulungi omuntu akimanye era agenda okujja okusaba omulimu ng'amanye nti omutwalo gwe weeguli kalesewo mwebale nnyo kuba bano bakulembeze bali ku ground balina bye bayitamu balina bye balaba so bwe muteesa ne muleeta ensonga ez'enjawulo kituyamba okwongera okutegeera biki ebigenda mu maaso oba biki ebibeerawo naye kana akalulu kaffe nga bw'okawulira local council election kalulu kaffe ka ku kyalo kyaffe kwe tuwangaalira tukole buli kisoboka ffenna okukakasa nti kategekebwa bulungi mu mirembe kubanga ono agenda kubeera mukulembeze waffe ow'okukyalo so waliwo bintu byogeddeko ng'effujjo oba biki ebikolebwa yes ebintu ebitaataganya akalulu bitukose kuba tuliba tutegesa akalulu kakolebwe kamalirizibwe omuntu alangirirwe ate jjukira wamala okulangirirwa alina n'okubanjulira abantu baagala okukulembera nabo mu bayiseemu abantu 6 balina okubaleetera okubanjulira kuba akakiiko ka KLC wano kabeerako ssentebe omumyuka we general secretary wa information education and mobilization secretary wa security gwe tuyita defense secretary wa finance ne secretary wa production and environmental protection then bali abalala abana betugambye bava mu nkiiko zaabwe ne bajja ne beegattako owabavubuka owabakyala owabakadde n'owabaliko obulemu ku mbiri gyabwe so buno obukiiko bwe tukyankalanya akalulu kaffe ku kitundu kyaffe mu ngeri tukasazaamu ng'electoral commission era ekyo ekyalo okulonda okwo okuba kusobola okusazibwamu fujjo welikolebwa ne tulema okufuna omuntu alangirwa ng'omuwanguzi tulaba nti waliwo okulonda ne mu 2018 waliwo ebifo ebimu ebitaasobola kumaliriza kulonda ne mu kulonda kuno okwa general elections twakiraba ekintu ekyo tekituyamba kubanga tumaze ebbanga ddene nga tetulina okulonda mu bitundu bino so kuyiika ku kitundu kyaffe simanyi tuba tuwanvuyiza ensonga eyo kitetagisa ate n'okuleetawo ebizibu ebirala mu kifo kye tuwangaaliramu amu naye nga okuddayo ku nsonga gye boogedde yes lwaki tuddamu ne tukola register nga mu Uganda boogedde tetusobola kukozesa register ya kibiina byabufuzi ebibiina byobufuzi birina bammembers baabyo era birina enkalala zaabyo bikkirizibwa mu mateeka kubanga biriwo mu mateeka naye ate tetusobola kukwata register ya kibiina kyabufuzi ne tugamba nti tukozeseeyo tuba tulina okukola register ekkirizibwa mu mateeka okutegeka okulonda okwo so okulonda kwa LC1 kwetabwamu abantu abawangalira ku kyalo ekyo ba residents oba bazaalibwa omwo oba kasitobera ng'oli resident ye gundi tugamba kyekikomo ekisaanizo ekyo kisookera ddala kisookerwako then nga weeyagalidde kuba abatugamba nti lwaki temukwata bukwasi register y'eggwanga ne mugijjamu abantu kuba naye eriko esobola okubalaga ebyalo etteeka lya local government ligamba willing to be members of the council oba omuntu omu ng'abeera ku kitundu ekyo naga nti asaagala kwetaba mu nsonga zino ezaki tosobola kuteekayo linnya lye tosobola kujjayo bujja linnya lye mu register oba n'omuliteeka mu kye bayita conscription oba omuwaliriza buwaliriza kukolaki etteeka terikikkiriza era bwatwala mu kooti awangula ate ne tumusasula ssente nnyingi nnyo so etteeka kye lyava litugamba nti buli kulonda okuba kukolebwa enkalala z'okulonda ziddizibwa obujja mulaba tuli mu kulonda okukujuza ekifo wano leero tubadde kalangala waliwo update so mu kulonda okwerosi wano ate okwa 2016 so wakozesa register gye twakozesa ey'ekyalo mu 2018 ebyalo byeyongera nako obungi kati tulina ebyalo 7,100 mu 214 twalina omuwendo ogwansi mu mulundi guli sigulinaawo kati bano so ensonga lwaki tuddamu ne tuwandiisa era abali eyo
abantu baffe bawangalira mu bitundu byaffe ebyo tunaba tukola omulimu guno okuva ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga ennaku z'omwezi okuva nga 6 paka nga 10 mulimu n'ennaku za weekend twala obudde kuba ensonga z'ekyalo zikukwatako. Mukulu Malwani yayogedde ku bukulu bwa LC1 ate nga gwe mulamwa gwaffe n'alaga ebintu bingi nnyo nnyo ebikolebwa LC1 ate nga naffe nga bannayuganda tubadde tugamba nti okulonda kuno kubeerawo ddi tubadde tukulindiridde. So wajja kubaawo okuwandiisa olw'okubanga etteeka liragira bwe lityo ate era nga liruŋŋamya bwe lityo ku nsonga eyo. Abali mu bibiina by'obufuzi baganda abasinga bwe boogedde bya bufuzi so bigendamu nnyo engeri gye bamobilizingamu engeri gye bakwataganamu simanyi nalina abalonzi bameka simanyi alina abantu bameka nze mbamanyi ng'abalonzi nga bali ku register yange ali ku register electoral commission fe register yaffe teriiko weteeka kibiina kya byabufuzi n'olwekyo ebibiina by'obufuzi omulanga gwe twasobodde obikubira kwe kukunga abantu abawagizi baabwe babeere nga bavaayo okwewandiisa era ndowooza wano kye tulina okukola okubanga tukunga abawagizi baffe ab'enjawulo okubanga beewandiisa nga abalonzi okwetaba mu kulonda okwo. Okulonda bwe tuba tetufunye muwanguzi okulonda okwo okuddibwamu oba kulina okuddibwamu mu kiseera ekirala ekiba kiragiddwa naye nga ekintu ekyo era mu kulonda kuno kisoboka okubaawo so kikomawo eri bannaffe ababeetaba mu kulonda okukunga abawagizi baabwe bajje babawagire okulonda kubeere nga kwa nkomerero kuganga mukisalawo ne kiggwerawo ne mubanga mufuna olukiiko ku kyalo naye nga okulonda bwe kuba tekuwedde tetuteebereza buteebereza oba kunoonyayo omuntu abayitawo ku luguudo nti wajja nyokulayini eno nedda okulonda tuba tugamba nti tujja kuddamu kansubire nti n'ebitundu byaffe byonna ebyenjawulo banaziba okulonda kunaku olwo ne bamaliriza okulonda. Nina mukulu Keya ali Butega ewaffe eyo Mityana naye ampeereza message ng'agamba nti abagenda okukola omulimu guno gw'okuwandiisa abantu electoral commission yabataddeko ssente ntono ate nga tulina abantu mu bitundu nga balinamu akasente kaabwe omuntu asobola okujja ne ssente ezisukka ku ezo z'oyogedde wano era nga ngamba nti wandibadde oba tozoogedde nti omuntu ayinza okujja ne ssente ezisukka ku ezo z'oyogedde wano n'amanipulatinga register eno omuntu n'awandiika abantu nga bangi mugenda kukola muti okuteekawo okwekenneenya olukalala luno okulaba nga teruteekebwamu bantu batasanire kugenda mu bitundu ebyo. Mwamukisa yagezezaako okutunula mu bajeti yaffe n'alaga nga bwe tulina okugimenyaamenya naye bajeti eno yayita mitendera mingi nnyo nnyo nga ne sente zetwali twagala okuwa ku mutendera ogwo zaali zisingakaawo naye sente zetwasobola okufuna zeezo okubanga abakozi baffe tugenda kubawa nina okuzoogera kubanga ze ziri ku bbaluwa ebawa omulimu omutwalo gumu buli lunaku kumala ennaku 5 kwekuwandiisa gimitwalo 5 era nga tubayita bajje bakola omulimu guno kuba omulimu gwaffe gwa mu community ono Keya kyeraliikira nti omuntu ayinza okujja ne sente nnyingi ezisinga isizimuwa ne mugamba awandika abantu bakatamba bwe buzibu bwe tulina nti ate era ne wezandibadde nyingi zezenkanawo era oli ayinza okujja n'agamba nti nkolera kino so ndowooza buzibu bwe tulina bukomawo eri bannaffe abakulembeze okuba nti abakozi baffe mubakuume nga beesimbu abakozi bano bagenda kugibwa mu community zaffe baana kuba alina okubanga wa mu kitundu obanga amanyi olulimi lw'omu kitundu kuba agenda kusomesa abalonzi agenda kutimba enkalala agenda kubalondesa ne ku lunaku luli olw'okulonda lwennyini so kiba kyetaaga abo baana baffe naye manyi nti nnyo yes omuntu asobola okubanga ayinza okukozesa embeera eyo okumuwugula okumujja ku mulamwa naye nga jjukira nti abantu betuwandiisa balina okubanga bakukyalo bakukitundu so oli bwajja n'agamba nti wandiisa simanyi oba buli omu alinayo oyinza ogaa nti kale bano bawagizi bange naye nga ekigendera kyaffe nga electoral commission kukola register y'ekitundu ekyo ekyalo ekyo oluvannyuma ejja kutimbibwa era ne mu kiseera ekyokutimba register eno tuba twagala nnyo bannaffe bajje balabe eki ekiri ku register kubanga kuyinza okubanga waliwo omuntu eyaleseeko abantu abatali ba ku kitundu okutimba enkalala ezo okujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga tujja kukola kye tuyita display ey'amannya g'abantu abagenda okuba nga bali ku kyalo ejja kubeerawo nga 13 ne 14 July
So nekyo nakyo tukijumbire tulabe nga tewali muntu ayingiziddwawo atali wa kitundu ekyo. So muganda ngo emityana ndowooza tukole wamu tulabe nti abakozi baffe tubakuuma baleme kukemebwa oba kuteekebwa mu mbeera ebwetyo. Waliwo ensonga ey'essaawa Umarono yakyogeddeko nti bali bagenda okujja ne babagamba nti wano tetujja kulonda kati bwe bakuŋŋaanya abo abawezeewezeewo okulonda ne kugenda engeri akaluje kali ka mugongo tutereeze ekintu nagambye nti no bano balina engeri gye bagiramu gye baweddemu ebintu ebyobufuzi naye nga bwe tuba tusobesa okulonda kuno kugoberera nagambye nga tutandika programu bwana Katamba nti okulonda kweso wano kugoberera enono z'okulonda ng'okulonda bwe kutambula kuno okulala konna. Okulonda mu Uganda kutandika ku ssaawa emu era tekusukka ssaawa 10. Programu gye twafulumizza egenda okusomesebwa kuba tugenda kubanga tugyongerako okusukka ku kibbanga ne tulina wano. Tuba tukuŋŋaana wakati essaawa emu n'essaawa 4 ez'okumakya kye tuyita assembly and verification kubanga olukiiko lw'ekyalo gye bayita council be bantu b'oku kyalo balina okuŋŋaana bawulire amannya agali ku register ku lunaku olwo lwennyini olw'okulonda waliwo kye tuyita ne verification oyo yaani abo be baani. So wakati wa ssaawa mpaka ssaawa 4 twalaze program twagifulumizza nga ye assembly and verification anti olwere nga beetegereza abantu abali ku register y'eggwanga ey'ekyalo ng'era nga presiding officer ono omulonzi alondesa nga yabakulembera mu mulimu ogwo then okumala abasomamu amannya kuga lukuŋŋaana lw'ekyalo ssentebe alondebwa mu lukuŋŋaana lw'ekyalo ate nga olukuŋŋaana olwo lulimu abantu abawandiisa ng'abalonzi kwe kukuŋŋaana okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 4 kino kye kijja okuba nga kikolebwa. So bannaffe abaagala okwesimbawo n'ebibiina by'obufuzi twabawadde enteekateeka eno kubanga batuyamba nnyo mu kukunga abantu mu nsonga eno. Then wakati w'essaawa 4 paka ssaawa 5 tuwaayo at least essaawa emu ey'okusomesa tugenda kutambuza tutya omulimu guno voting procedures. Ekyo kiyamba abantu okuba nga balonda nga bamanyi beeyongedde okumanya ensonga eyo nga yongedde okunyiikira. Then okusimba ennyiriri kwe kuddirira n'okubala abantu nga bwe balonze n'okujjuza foomu. Waliwo EC form ze tujjuza ezo ezikkirizibwa mu mateeka era ezitwalibwa ku mutendera oguddako. Jjukira abantu be tugenda okulonda ku level 1 L1 be bagenda okukola college egenda okulonda L2. So birina okukomezebwawo ekigambo kiki nayogedde returning these results. Then oluvannyuma ssentebe alondeddwa aba asobola okutwanjulira amannya g'abantu bagenda okukulembera nabo bali 6 nti gundi gwe jagala gwendeese erinnya lyendese abantu ne balikakasa. So obudde bwebwo olunaku lwonna lwaffe lwakulonda okuva ku ssaawa emu obutasukka ssaawa 10. So igeza nti nooli bwabagamba nti musooke muddeyo eka abeera bawuddisa mujja kubanga mujja kusubwa ekigenda mu maaso olunaku olwo lonna lwakulonda bwe lutyo n'abamulonze kuba waliwo abamanyi okuŋŋaana mangu ne babiyisaamu mangu ne bamaliriza okulonda. In event ng'akigambye ye presiding officer kubanga abantu bamutwala nti muntu baali mutute nti muntu wa muntu mwesigwa oba mukulu nnyo ya presiding over ate gwe omuwadde omulimu w'akakiiko k'ebyokulonda kati atagamba ekigambo kyagamba akigamba yakubiriza okulonda aga nti okulonda tugenda kubatendeka ate program gye tubawa yeemu namwe gye mubawa olwekyo temuva ku mulamwa ogwo mwetegereze olunaku lwakulonda program erambikiddwa bulungi tewaliwo nsonga lwaki ebitegekebwa ebigenda okukozesebwa mu kulonda ebimu nga bwe nabimenye wansi mpapula ezikozesebwa kuba kulonda kwennyini mubale tusimba mugongo forms ezo zonna n'ebitabo byonna byonna bikozesebwa ku lunaku bijja kuba bitegekeddwa obudde buno butumala kubiteekateeka. So oli okubagamba nti musooke muddeyo eka nga temuze mu lukuŋŋaana olw'ekyalo okulonda ayinza okuba nga alina akyagala okuyisaawo tubeere sharp. ssentebe alina akamusinga mukulu anyo nsaba omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda alungamye eggwanga bwe bayogera ku bintu ebikozesebwa mu kulonda kuno kw'okusimba ennyiriri waliwo ekintu kye beerabira
ate kireeta abantu okutabanguka. Abantu tugenda ne tuyiika, abantu bagenda ne bayiika ku polling station ezimu ziri open ne bayiika nga bangi bantu bakulu, ono ayogera kino, ono ayogera amaloboozi nga gali waggulu. Naye bano be babadde okulondesa oluusi muwala muto, oluusi muvubuka muto nga tasobola kwogera ddoboozi lye kuyitamu kumatiza abantu bali eri, ne bamaliriza nga bakoze obuvuyo kubanga bano abantu baba bangi ne bakyusa oba ekituufu ekyandibadde kiva mu kulonda. Balinayo enteekateeka nti omulondesa ono agenda kujja n'omuzindaalo asobole okwogera abantu bano enkuyanja bawulire. Ekyo kyekireeta obuvuyo ku ground kubanga abantu bagenda ne bayalanga bangi ne bamuoverwhelminga n'abangi, naye ekyo ekikozesebwa kirungi sente baba wadde. Waliwo abakulira ebyokulonda mu districts era waliwo ebifo ebingi batugaye nti by'abantu bangi nnyo. Ebyalo byaffe byonna tebyenkanankana mu muwendo gw'abatuuze. Waliwo ebyalo ebimu nga biriko abantu bangi nnyo era basabye mu ngeri bagenze babyetegereza nti n'ekyalo kino kijja kwetaaga omukozi asukka ku. Ogamba waliwo ebyalo ebigenda okubeera n'enteekateeka ey'enjawulo. Bajja kuba bakola enteekateeka ezitusobozesa okutegeka okulonda okwo mu ngeri ekusobozesa okubeerawo n'okuggwa obulungi nga mwe muli okubeera n'abakozi mpozi n'aba constable abasobola okubayambako mu ngeri nga muli n'enteekateeka okufuna ebiyinza okukozesebwa nga naddala ekifo ekigazi obulungi ekitumala mpozi n'ebintu ebirala ng'ebyo mizindalo, naye nga ebintu ng'ebyo si bye bintu ebiri ku budgeti nti kubanga sente ezo nga bwe muze muwulira budgeti ya else1 ezenga erwawo okuyitamu olw'okubanga waddewo kubanga ku kyalo kuyinza okubaako omugagga n'awaayo omuzindaalo. Okulonda kuno kwaffe kwa mu community kwa ku kitundu kyaffe, so nga bwe nkugamba nti waliwo already abakulembera ebyokulonda mu districts zaffe, waliwo ebifo ebimu bye batunuulidde dda nga bagaa nti ekyalo kino kiriko abantu 50,000 okumpi batuuka oba mu 50,000 mulimu Wakiso omumanyi Wakiso wapanana oba nga bolaba ne polling stations etuzikolera centers olw'omuwendo gw'abantu abangi, so ndowooza wajja kubaawo okutunuulira ebintu ebyo bito okubisalira amagezi. Naye nga of course abaana bano bato, yes baana baffe bamu bitundu bavubuka n'abantu abakulu abo bafunye omulimu guno nze tubawo obuyambi bwonna basobole okukola omulimu guno bulungi. Mulina oluusi bwe tweyisa ngaffe abantu abalala kiddayo ne ku community omwana temumunyooma omwana wammwe ate omulimu gwaffe ate omwana mmwe mwamuleeta mwamusomesa tumuwadde n'omulimu alina obusobozi obukola omulimu ogwo, so tulina obwagira bakole bulungi omulimu gwabwe. Mwami Anwar omwogezi tabadde mugambye nti waliwo ebyalo olwedde ebyali byesalako kakati ensonga y'ekyalo siffe tutondawo ebyalo nga electoral commission, siffe tutondawo ebyalo nga electoral commission era ndooza muganda wamanyi nti nno emitendera egiyitibwamu okutondawo ebyalo okufuna instrument eyo eteeka ekyalo nekifuuka effective nekijja ku system eyita mu mitendera egy'enjawulo resolutions eziva mu council nezigenda mu local government, local government nefulumya ekiwandiiko ekyo mu butonga ekiyitwa instrument eyo. Naye nga bw'omanyi era nga bw'okimanyi nti omuwendo gw'ebyalo gwe twali tulina mu 2018 si gwe tulina kati bize byeyongerako. Kuluno mwe mugenda tegekera mu bino emitwalo 7,112,212. Okay. Yes. Kale njagala kuddayo mu basajja baneeno bannabyabufuzi balina ensonga ez'okutereeza mu byalo eyo nnyingi nnyo. Njagala kutandika naawe Ssentebe mukulu Lutakome. Nina omukisa nti amaka ge nakuliramu gaali gacce amaanyi naye ebintu bingi bizze bikyuka. Bw'otunuulira bakyeyamaani bedda oba bakyeyamaani bedda omuntu bwe yabeeranga ava ku kyalo ewaffe mu Kiyinda yajjanga ng'ewaka muzeeyi n'amuwandiikira ebbaluwa emutwala ku kyalo ekirala. Kitegeeza ekyalo gye yalinga agenda baalinga basaba ebbaluwa eyo. Mwe bassentebe ab'omulembe guno enkola eno lwaki mwagidibya, bulabe ki obwagirimu? Neyanziza electoral commission eno ekotogedde nnyo eggwanga lyaffe etya nti mujja ne mubeera ku kitundu nga bwe tugenda okwesimbawo oba nga abantu bagenda okwesimbawo ne bagamba nti ssentebe teyeetaagisa buyigirize gwe wakulira mu maka ga chairman era olina
byewayigira ku taata wongo oba mukadde wongo olaba akola ki akola kakati bakuletedde omuntu atalinamu yadde ya ali kulembera aba lawyers abali mu kitundu ekyo ali kulembera abantu abalina obuyigirize kati ekyo kyennyini kittattana omutindo ogwo okuwamuka information electoral commission si yayisa ebiragiro ebyo yo obuvunaanyizibwa bwe bwakutegeka kulonda naye teeka lya local government neyanziza naye era ogenda okukiraba nga ekyokuba nti omuntu omuleese nga ssentebe w'ekyalo nga talinamu yadde eya okulembera abantu abatasoma oba abantu okulembera abantu abayigirizi ogenda olaba nga obuzibu bukola ki webuva naye tutunuulire abantu bonna abesimbyewo abantu nkubiriza abantu bonna abesimbyewo n'abo abagenda okulonda bakube toki ku muntu asobola okuzza embala eyo gyoyogeddeko mu bantu kubanga ssentebe emirimu obuvunaanyizibwa bwe bukulu era bugazi okukunga abantu mu mirimu egisookerwako ku byalo bulungi bwansi enteekateeka za gavumenti okutambula abaana abatasoma naye basente bamu beesulirewo gwaki gwannagamba tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe kati bano abali mu bibuga wano omuli ku busente yesira n'aliteeka kuki ku ssente naye singa bwe nga gavumenti bwetwala abantu bayo ekyankwanzi ne babasomesa basente babeetaaga okusomesebwa obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu nti olina kukola kino ne kino ne kino naye ate nga bayambibwako n'abatuuze bennyininyini kubanga ffe abatuuze abo babawangayira ku kyalo bubavunaffe buvunaanyizibwa bwa kumanya nti omuntu gwe tugenda okulonda atujja ku levo ki atutwala ku levo ki bwe mulonda omuntu nga mutamiivu manye mujja kutuula naye mu bbaala kubanga okunywa omwenge si kibi naye mujja gunywa mwerabira ate obuvunaanyizibwa obukola ki obulala obuddako so ensonga eyo eyaba ssentebe okumanya ekituufu kye basaanidde okukola eyo nkulu nnyo kati kiddayo ate ne ku balonzi muntu kika ki gw'ogenda okulonda era afaanana ati naye mwami Aniwalo Katamba okuddako wa chairman katono nnyo edda obuweereza balondanga kikula kya muntu nebagamba Aniwalo tukusaba obeere ssentebe nti ekyalo kyatunuuliranga omuntu eneeyisa enagamba kundi ono tukulembere kati olwokuba balondanga omuntu amanyikiddwa ng'atamanye ekyokukola n'oli gwe balonze eri yabeeranga n'obuvunaanyizibwa bwa community yamwesigisa olwaleero obwa chairman mulimo obwa chairman kati mulimo ensi yayingiramu ebyenfuna tewali kati ttaka lya layisi mu Uganda yonna ne bwogenda nakapiripiti ettaka lyaddamu ki ssente kati obwerosi mulimo byanfuna nti omuntu bw'atuula wali n'agamba nti natunze akataka nenfuna miliyoni 3 bampaddeko emitwalo 10-20 singa ntunda emirundi 4 ogenda okulaba nga kati bassentebe bonna ne wobuuza omukulu ono ku kakiiko k'abantu 11 nga yaliko ogwo omu atambula ne sitampu muki mu kooti w'omusangira wakola ki wakukonerako mu byonna byalina okwerabira ewaka yeerabira peni teyerabidde eki sitampu kubanga amanyi is a business akutte bugagga bwe buli wano ekyokubiri nti babulooka b'amataka leero babulooka buli wamu weebali kaabe mu kyalo waliyo ki bulooka kati balina abantu bebagamba nti ono bwe tumuvaako kubanga yatuyisiza kyetukola ki kyetwagala kati oyo naye n'akolayo tiimu ye gye tuyita eggaali bakyaba naye mu kyalo balina ggaali nti vaisi ono ali wano naye gaali ye gyeri esirisi so obwa chairman gwafuuka ki tebukyali buweereza kyekyaleeta ekintu ekyo okubanga abantu batandika okutunuulira obuweereza kutandika kulaba nti chairman ne 10% katugeze division ezidda ku kyalo esente teri azimanyi nti zijja ogenda okulaba chairman naye agamba tugenda kulima akakubo tayogera 10% gyekuzeeki gyevudde nti oba municipality oba division ezizza akasente kuki yayimira wayo n'agamba nze nnimye oluguudo
oyagala gamba basente baweebwa sente ez'okukola obuguudo waliwo 10% edda ku kyalo 25% waliwo 25 ekomawo naye era kisinziira omusolo oguva mu kitundu omwo ekyo kituufu kati singa tugwa ku kyalo nga kivaako obukadde 100 bajja kufunayo obukadde bwabwe nga bumeka 5 kati batuula ne babagamba nti mutuwe waka pulaani y'obukadde buno 5 ne bagamba tugenda kuyisaamu akakubo kano kati municipality oba district nebawa ekigulenda ne bayiwamu ki amafuta kati esente ezo bwe bazifuna tebasobola kunnyonnyola kyalo kiri nti 25 eno ba 10% evuddewa agamba nze nnimi eki ekkuba atasobola kunnyonnyola sente zigenzemu kyogambye nti obwerosi kati tebukyali buweereza ibyanfuna nfuniramuwa era ogenda kulaba okwewandiisa omuntu agenda kwewandiisa n'okusinga memba wa paalamenti walaba wane mukono omwami omu yayita ne squad n'emmotoka nga zimuwerekera lwaki kubanga obwa chairman tebukyali buweereza buli bwe twalingangako edda ekitegeeza chairman tetulina kubabanja kututeera stampu ku biwandiiko bino netulina n'okubabanja obuweereza kituufu ddala abatuuze ku kyalo kyonna mulina buvunaanyizibwa bwammwe okubanja obuweereza ebyo nno nze bye byanzijeeyo kubanga bw'otunuulira ebintu ebitambula mu ggwanga n'abantu bakeera kuyitamu nadduka n'agenda naye nga tutalondodde nti 25% eyo ekomawo ngimanyi ekomawo naye bweba etuuse ku kitundu ekola ki oba mitwalo 5 oba kakadde bwe zikomawo zikola kikati abantu basikakadde ziba sente okusinziira ekitundu njogedde nga nsinza ku kyewange oba mitwalo 5 abantu bakyalondola sente ezo kubanga bakeera kola ki kuyitamu ebibasombwa bitya bingi buvunaanyizibwa bw'abalonzi mu ggwanga lyonna gye bagenda okulondera okubanja obuweereza nti omwaka guno tukoze tutya omwaka guno era sebo njagala kwongerezaako osanga office ya chairman ng'erina ne reception nga waliwo n'omukyala asasulwa ono gwataddemu tali part of kubali bammemba balina okukola nabo oba ofuna bulungi nti yafuna ne secretary ow'enjawulo era woba oyagala ekiwandiiko gamba genda ewa sekuritale nzija kati sekuritale nakubrifinga nagamba nti owaayi ekiwandiiko kino kyoyagala kya mutwalo era sooka ogusasule kati bw'atuuka yeefuulanga atakitegedde sekuritale mwamaze okubaako bye mwogera nti kyamani sibitegedde ajja maliriza naye nze eno nja kukikola kati nakunyiga wano omutwalo agamba naye ofisi ogiraba nga naye bw'ogituukamu amasapa agagirimu nawe olina okukola ki okusasula kyogambye nti obuweereza buli tuddayo mu gavumenti nti bakiyamaani bano actually kino ekintu njagala tukitwale bwe tuti nze nabadde njagala tukitwale ku level bweti nti kyamaani ono yandibadde afuna omusaala oba ofuna bulungi the same tukansala ku sub county the same kansala ku district babeere n'omusaala oguwabwebwa basobole okumanya nti buli mwezi ninayo emitwalo 10 ezingira muki mu nsawo dani okubeera walina agamba nti baluwa nga tokoze mutwalo sijja kukola ki sijja giwandiika era waliwo abantu abasenguka nga omulabira ddala bambi n'ennyumba tasobola gisasula naye n'agamba kangende mu kayumba akeeri naye n'ayingira nga ne sente zisasudde bulungi olwa chairman okumulemesa kubanga ye yateekawo ensalire ya mmeka ya mutwalo so therefore obuweereza buli bwe twali tugamba kimala nekidda mu central government abantu bano babeerewo akasente akabweebwa nga kamwezi kamanyikiddwa njagala kujjawo mukulu Umar Magala bw'otunuulira submission y'abakulu bano gye bawadde erina ensonga endala gyerese eyeetaaga ndowooza okubuulira ku bantu baffe bwe tubeera nga obwa chairman nga bwe twabwogeddeko mu ntandikwa nti bwe buweereza obusookerwako naye naluwayiro omuwulidde ng'agamba nti bwava mu buweereza bwafuuka mulimu ogwetongodde bwe gufuuka omulimu ogwetongodde olwayo teguliiko buyigirize bwasalira mu local government mwoli mu kukiikira naye simanyiyo obuyigirize bwasalira tutandika okuwulira obuyigirize obwesalira ku mutendera gw'ababaka ba parliament ne ba president Central District aliko obuyigirize aliko obuyigirize
bwekibulanga kutandikiraawo gwe ngali mu local government ekiseera kituuse tulowooze ku tteeka eryo kino kye twali tugamba nti tuyinza okusibira abantu baffe emabega nga kati awo eggwanga lyavaawo. Muganda wange Anwar, nze nno nyinza okwawukanako ku mmwe abasinze okunnyika eggwanga lino mu ddubi be bayigirize, abasinze okubbika eggwanga lino mu ddubi, abasinze okulibba, abasinze okulibitrayinga, okulikuba ekigwo be baki be bayigirize. Yensonga lwaki abantu bw'obatuukako mu byalo gye bava balonda abantu nga bwe bafaanana. Nze nno n'alirowoozeza ekyo nno nga tetunnakirowoozaako, tufokasinge ku buweereza buno ssentebe. Nze kyensinga okulowooza twalirowoozeza ku inductions ziri, waliwo eyakireese ku bano baganda bange, bassentebe b'ebyalo babeere empowered. Ekisooka baweebwa omusaala, kubanga ebintu byonna bigaana okutambula. Nze nina ekyalo kyemmanyi ewaffe ere mu Kawempe nga kimaze emyaka kumpi giwera 10 nga tekituuzizaayo lukiiko lwa kyalo n'olumu. Bassentebe bano okuresolvinga teba disputes ez'ebyalo. Ekisooka yayogedde ku kintu kya RCs eri gye twatandikira mu early 1990s nti buli muntu eyajjanga ku lukiiko luno yalinga alondeddwa abantu universal suffrage oba baali bamusimbyeko ku mugongo. Naye kati wano weesanga ng'omuntu omu tukiyita abooluganda awako n'ab'emikwano nti ssentebe bwe mukola kokasi y'ekyalo n'agamba nti gwe Anwar nkuwadde, n'agamba gwe Bukenya nkuwadde, gwe Magala nkuwadde. Ate abantu era ebiseera ebisiga kasi abantu abamala okulonda chairperson nga bakuba enduulu ebisigadde tebaagala kumanya, ng'agamba nti gwe vice wange, gwe defense wange. N'olwaleero wano mu Kampala bassentebe waliwo bassentebe abaasuumusibwa ne bagenda ku bwa kansala, olwaleero bakyali ku byalo nga bassentebe. Era nawulidde abamu bagereesa eri mu byalo ebituddiridde ewaffe eyo nti nze bwe tumala okulonda ssentebe ng'oli kansala, bwe tumala okulonda ssentebe nze ssentebe agenda kunnonda nga vice we, ng'oli awulira akyayagala okubeera akyayagala okubeera ku kyalo. So problems z'ebyalo pasa teziri ku buyigirize, saagala kinalowinga kitwala ku eyo level. Ekizibu kiri nti abantu bano beetaaga mu induction. Kati nga village committees ezo oba obukiiko obwo bw'ebyalo obusala obutawuluza enkaayana entonotono obukiiko gye buli naye nga ono bwagambye nti ssentebe olwakwata stamp n'agiteeka wano mu kigundi wano mu kooti, bammemba abalala bonna ne bamukola ki? Bw'afuna kali akasente akezza yekka bano tabakola ki? Tabawa. Kati ne bamulekera emirimu gyonna agikole ki? Agikole. Naye nga te obukiiko obwo bwatuyambanga nnyo emabega eri nti bwakolanga ku nsonga z'amaka, bwakolanga ku nsonga z'okutawuluza abalina enkaayana, ensalosalo z'ettaka. Awo no wenkubiriza abantu baffe. Nze kyalo kye nakulya nagenda nakulya wa chairman. Bakubanga n'abaana bakoze eddalu ku kyalo. Era buvunaanyizibwa. Lwakuba nti kati etteeka liyinza okukola ki? Liyinza okukwata naye nga obwo bwonna buvunaanyizibwa bwa ssentebe. Kati ssentebe bw'atuuka nga yalonze komiti eno kiba kizibu era justice okubeera served nti ab'ekibanja bwe bajja nga waliwo oludda oluzze nga luyinamu akantu
nga ssentebe twagala tutawuluza ssentebe osanga asaze maki asaze mancholo ninge bibera obo bonna bwali buvunaanyizibwa nga bwaba ssentebe nga batawuluza ibanja essente zitali nyingi nnyo amabanja gano dates ezitali nyingi nga tezisuka milioni abali nga tezisuka milioni 2 nga ssentebe ogwo musanga agutuliramu ddala so nze nalirowoozeza nti beetaaga kuyambibwako gavumenti eteekewo embeera babeere nga baba empawaringa n'obuyinza buno babukole ki bategeere beetaagayo emisomo bategeere nti obuvunaanyizibwa bwa ssentebe asobola okukola ku kino ssentebe akola obusango obutonotono obwa sivo ng'obwo ogamba nti omuntu yabbye enkoko ogamba nti omuntu ku kyalo amukola ebigambo ebyo bitumutwale mu mbuga wali ewa ssentebe atule mu lukiiko lw'ekyalo ekyalo kimukole ki ekyalo kimulamule so nsuubira nti that is the greatest challenge naye bw'onadda mu buyigirize bw'onadda mu gamba nti buli wantu tuteekewo obuyigirize nga waliwo ne ba members mu bitundu waliwo ekitundu nakiwula kyali eyo mu Karamoja ng'omuntu waliwo ndoza abantu balinga babiri abayinamu obubeezi ki abayinamu obubeezi degree so okola ku nsonga z'abantu tekyetaaga nnyo kuteekako relevant academic documents olaba n'omubaka wa parliament akyali ku senior ya 6 kale ate gw'otandike okuleeta academic qualifications ku ssentebe kyembadde kensembayo annual mu nsonga eno nkubiriza abantu baffe okubeera nga balonda ba ssentebe abamanyi ebitundu byabwe muleke okuwa abantu obululu abantu abagenda okubuuza nti goli waawa ate ng'oli wa ku kyalo abamanyi ebitundu abamanyi ensalosalo kubanga egimu ku mirimu gy'abassentebe kwe kubeera nga babatawuluza mu buntu ng'obwo obutonotono amanyi ensalosalo amanyi ekyalo kwekitandikira amanyi n'ekyalo kwekikola ki kwekikoma so mubeere babuvunanyizibwa mu kalulu kano akajja mulonde abantu bemusuubira nti banaabaweereza mwami ani walugamba nina ekintu kyengenda okudisagringa ne mwami Magala Honorable ekyokugamba nti abasinze okubba ensi eno be basomye njagala okikkaanyiriza kuba kati ye abaana abali mu kusoma ewuwe tasobola bagamba nti kati abasomye ennyo mugenda kubba abaana batuule eka temukola ki temusoma teri gwanga na nsi ekulaakulanye nga temulimu bakoze ki basomye omanyi ba LC1 bali mu ambuleera ya LC3 naye parish chief alina degree obadde okimanyi ne ba technicals twagala parish chief yekka atwala eggombolola eyo ateekwa okuba alina ki degree parish chief atwala omuluka ateekwa okuba wa senior 6 oba certificate wali obadde yogera ku sub county chief sub county chief yes sub county chief alina ki degree parish chief alina senior 6 oba certificate local government ekyusa nereeta gwe tojja kugamba nti olwokuba nze sitaanula omusoga wano mu ofiisi wano oteekwa okuleetawo muki omusoga oba nfuna bulungi kati omuntu ono kiamaanero si wano gwali mu kudiiringa naye owa diguli njagala okuwaako ewakisaawo wensula njagala kulizavinga erinnya olw'ekitiibwa ky'omwami oyo kyamaani omu oteekwa okuba wabamulagana wano yayitamu nga awuutamuuko ku byaffe biri ne bakuba nnyo ki engalo naye bamala omutegeera nti teyasoma nga ettaka erimu bawandiika endagaano ezo ne bamusayiningisa paka ekyalo bwe kyatuula nga ettaka ly'ekika ligenda likola ki ne bagamba nti mulonde omuntu omulala ono bamusanga eyo ne bamuwa ebyokunywa ne bamugamba akyamaani olaba awantu wali koonako n'akola ki n'akoonako twamala kuleeta RDC ne tugamba omwami ono ebintu ne family biggwawo
obwakyama tukole tutya tubujjeko ebbaluwa zino zetuwandiika tulina okuba nga tuzitegeeramuuko because abasinga obungi bakyeyamaani 90% basekwitale baabwe tebakyakola ye sekuritale ye defense ye buli kyonna era akakiiko kano bw'abanga alangirira akakiiko wabaawo enkwatagana kumpi emyezi emibale kati awo nyini ku annual operation ya local government ndi mu local government ate ngimazeemu emyaka egisukka 7 nga mwindi kankuwa ekyokulabirako ekya Kampala Capital City Authority mu kibuga mu authority nti tulina kye tuyita political wing ne technical wing tebasaba buyigirize mu political wing naye bonaaba onaabeera mu office oba onaabeera office bearer omuyambi woono alina okuba nga ali ku mutendera gwaki gwa degree omuyambi wo atayise mu kalulu naye omuyambi akuweebwa ekitongole era gwomuleeta ate bagamba mukole ki muleete yensonga lwaki abadrafting etteeka lino erya local government act baali bagezi nnyo ssentebe ono bwe bamala omulonda bamugamba londa abantu ssentebe amanyi nti alina obunafu ebiseera ebisinga tasobola kuleeta sekuritale ku lukiiko nga tasobola kukola ki nga tasobola kusoma na kuwandiika era ebiseera ebisinga ebbaluwa actually obuvunaanyizibwa bw'ebbaluwa ne stampu mu tteeka eba mandate yani ya sekuritale nanti twesanze nga tuli mu mulembe ng'obuweereza bufudde anti kati obuweereza ekyo tosobola kukinenyeza obuweereza buba bufudde nze mbadde njagala kumubuuza nti ebintu gw'olaba bitambula bulungi mu nsi erimu abayivu kuba ensi abayivu mwebali era ne waggulu abayivu gye bali ebintu bitambula bulungi nze naalirowoozezza kyoba olaba mbadde nkugamba nti si wagira butali buki buyigirize naye nkugamba nti si kyekizibu ekikola ki ekisembayo kubanga bw'onaateekako academic qualifications ebyalo akugambye mwami Bukenya nti ebyalo biri 7,000 n'okukola ki ekifaananyi tetukuba kyawano wokka wabula ekifaananyi bwe tuba tukuba kya ggwanga lyonna nkugambye ffe mu local government wano we tuli mu kibuga Kampala capital city ya Uganda Lord Council oba Authority Council tebamuteekako buyigirize naye abantu batunuulira ne bagamba nti Lord Council tebamuteekako buyigirize ne kansala wero sifi tebamuteekako buyigirize ne meeya ow'eggombolola naye tebamuteekako buki omuntu gwe bateekako obuyigirize ali ogu ssentebe wa district alina okuba n'ebisaanizo ebyenkanankana n'omubaka wa parliament yesini ey'okumeka ey'omukaaga the framers of this law nga bwe nkugambye nti era osanga bulungi ng'emirimu gitambula bulungi by the way mu kibuga nkugambye nti bwe bakulonda mu executive oba ku bwa kansala ne bakuwa ekifo ku executive bakuwa omuyambi nga waki nga wa degree ate bagamba bwe nti annual leetayo omuntu nga wa degree fetumusasula kitegeeza ono yakola ki naye era even then abantu bano bwe baba balonda batunuulira ne bagamba nti kawempe north nti tugenda kulonda tufunyewo abantu bano 1 2 3 4 5 ono alina obuyigirize ono talina buyigirize ono alina obuyigirize yensonga lwaki balonda Magalawo Malu omusomesa alina obuyigirize singira mu mina wabula kyobadde oleeta muganda wange kyengezako kugamba nti the greatest challenge of the challenges of this country obuzibu obusinze abantu abatuleetinze down nze njagala nkubulire
abantu abatuleetinze down abantu abayivu batuleetinze nnyo down naye kabalirize na kino ekyo saagala waliwo bagamba nti muzaale mwale owulira nnyo nga bagamba muzaale mukole ki mwale naye ku mulembe gw'okwakati tosobola kukeera ku makya n'ogamba muzaale mukole mutya mwale okusinziira enfunayo tosobola bagamba muzaale mukole ki mwale therefore obuyigirize bakugamba nti tebuliiko naye andaba ku bigambo tebitta ekyalo kyo yagala kifaanane kitya amidst omulembe gwe tulimu gwegwo nze ngututenga bwe guli kubanga leero oba tuwakana pulezidenti wa Uganda ye pulezidenti Museveni ekyo tulina okukikkiriza nga 28 ogw'omusanvu tulina okulonda abasentebe ba chairperson oba twagala oba tetwagala tugamba ng'ennaku z'omwezi 28 wadde omulembe guyinza okuba gulinamu obigusoomooza twetaaga ssentebe afaanana atya kyekintu ekikulu ssentebe katuwe kiri ku ground mu ndaba ye y'ebintu kati obadde na ku lukiiko lwennyini olw'obwa ssentebe kiki kirimu okukolebwa ensonga ebintu bwe nabuuzizza ekibuuzo ekimu omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda yategeezezza nti waliwo ebifo ebimu ebyetaagisa attention ey'enjawulo ku bifo ebirala kakati ffenna tukimanyi bulungi nti mu Kampala muno temuli munnyo bantu basulamu abantu bava Wakiso Mukono Mpigi ne bajjawa era naye bw'abadde agambye nti asula mu Wakiso kakati omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ku level kwali osobola okumuwa omuntu batasobodde okutaputa ebbaluwa kubanga tebeetaaga buyigirize mukulu Magala aleme kunaabuula bantu bayivu lwaki nti level kwe tuli ye kennyini emabegakaawo yalina emisango egyamukakaatibwako neera mu kaseera ako ng'oliiza ebbaluwa ya chairman w'ekyalo laba chairman bwagikuletyanga eri mu Luganda baba bakuzizaayo eruzira Secretary yawandiika ebbaluwa mukama wo bw'abanga secretary yawandiika ebbaluwa gw'osuubire abamuddako wansi okubanga so kati olina okusooka okufuna omuntu ali sharp oba omuyigirize then okola otya so ensonga y'obuyigirize nkulu nnyo mu bitundu ebimu nga bino ebyetoolodde Kampala n'emirirano kubanga abayivu gye basula ne bajja okuweereza eggwanga naye ate bwe beesimbawo akalulu tebakola ki bwe beesimbawo kubanga basentebe abafaanana bwe batyo nga bano bwagambye baali balete gwegenda okrosschekinga ebyalo ebiri mu sub county eyo olabe abayivu basentebe abayivu ennyo bwe obuyivu bw'oyogerako banze manyi obuyivu gwe bw'oyagala okukola ki okuleeta ssentebe yamala ekyomusanvu obulungi asobola okuwandiika ebbaluwa ssentebe yamala esini ey'okuna asobola okuwandiika ebbaluwa obuyigirize kati gweyaga n'omubaka wa paalamenti tusooke tutereeze waggulu muba mwagala bya wiivu kati kitegeeza omubaka wa paalamenti alina genda ku masters bano kyebogera ekyobuyivu infact baatubulidde na buyivu kiwe baagala naye okusoma okwedda mwami Annual Katamba yes naye okusoma okwedda mwami Annual Katamba omuntu wa P6 owedda ali equivalent ku senior 4 olwaleero kubanga okusoma kwabwe babasooka kubayigiriza kukola ki kuwandiika kiki tugamba nti obuyigirize bano bwe bagamba si kubanga tewagenderayo ddala owa P7 singa at least omuntu ekyo senga bweda kyemwogera kati mubadde musaba buki tuli ku dakiika zaffe ezisembayo ebigambo byaffe ebigenda okubanga bikomekereza puroguramu eno buli butukutte nje naye njagala komawo mukulu Bukenya bali ensonga z'abannabyabufuzi zibeeko poliisi gye banakuweereza ngoberera njagala komawo ebiri mu buvunaanyizibwabo waliwo omukadde wange omuyita Kennedy Mutenyi wa DP naye alina ekibuuzo kyabuuza n'agamba nti mu kulonda okwakaggwa tanjawulidde oba kwali kwa eros oba kwali kuno kwakavaamu okugazi yagamba nti presiding officers bano abakulira ebyokulonda bagambanga nga bano bwe bakola nabo okusayininga ku mpapula nga zikyali nankalu
kakati ng'ekibuuzo kiri nti biseera ki bwe baba balina okusayiningira ku mpapula ezo? Empapula ezikosebwa mu byokulonda zirina kuteekebwako omukono nga zijjuziddwamu. Ekitegeeza nga muba mumaliriza omutendera kuba emitendera gya njawulo bwe mufuna ebintu byemufunye ku makya mubyacknowledginga mubikakasa ne muwandika ne ku mpapula naye kati ezirangirira ebivudde mu kulonda muzisayiningako nga mumaze okuyingizaamu ebivudde mu kulonda. So waliwo abakikola nga Kennedy bwagambye nti alina kesi z'amanyi abo bakikoze bwetu ba mu bukyamu. Nemanyi nti oluusi abamu bagamba kati ate simanyi tulina obudde bungi tulina tukola no mu kutendeka kwaffe tubagamba nedda ekyo bwe mukikola muti muleetawo obuzibu bintu biyinza okutabuka nga mutaddeko in advance si kirungi kusayininga kintu mu advance. Kale ndowooza katumalirize programu eno ndowooza otuweerere ddala lumu ebigambo bino. Naye njagala nnyo okweyanza ssebo wagambye nti ino programu eno y'abakulembeze naye n'ogaa nti nzije onfunire eddakiika mpite mu programu ndowooza ngiyiseemu ate abakulembeze boogedde bulungi ku mulamwa ogugamba bukulu obuli mu kulonda bassentebe b'ebyalo bakoze bulungi nnyo nnyo. Ekitegeeza nti omulanga gwaffe gwe twabakubidde nti no mukunga abantu musomesa abantu bagutandiseeko bulungi. Mpozi tujja kuba tukomawo okwongera okusomesa ku miramwa kati ng'okuwandiisa kwetaaga okwogerwako ng'okuwandiisa biki ebigenda okubeera mu kuwandiisa abantu babinyonyo bibeere nga binyonyolwa bulungi nnyo okutimba enkalala okwesimbawo baani abalina okwesimbawo bisaanizo ki ebyo byonna byonna tujja kuba nga tukola programs ezitandise mpozi zirina okutandika wiiki eno. Mukulu Magala sebo nawe ebigambo bibisembayo ku programu eno? Ebigambo byange ebisembayo ekisooka nkwebaza kubeera nga ne management kubeera nga mutukyaziza wano nga twogera ku nsonga naddala ezizimba eggwanga lyaffe mpozi n'okubira omulanga bano ab'akakiiko k'ebyokulonda okulabika nga bagamba ku b'ebyokwerinda bakendeeze oba baleme kweyingiza nnyo mu kutabulatabula ebyokulonda mpozi era mukkiriza ntumire ne ku ssentebe waliwo ssentebe wange awo mukazo Angola bamuyita Chikuwa Saul n'omukyala era omulala n'abakyala bwayise 1 awo Nsempa bamuyita mukyala babiri Bayola. Ya nsibudde nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hati no nandibadde nsembezaayo gwe naye kangende wa ssentebe sebo naawe ebigambo byebisembayo. Njagala okugamba okwebaza NTV olw'omukisa guno gwetulabye ne tukyazaako ne tukubaganya ebirowoozo ne twongera okuteeka ettaffaali n'okubangula abantu baffe abali eyo mu process eno gye tugendamu. Naye eddakiika zino oba eddakiika emu gye nina nzikiriza neebaze